bakyakola emirimu gy'enkyukakyuka nga muli ku social media platform ez'enjawulo abali ku Twitter oba gye muyita X, I salute you. Abali ku TikTok mwenna balamusizzaako mubali kukola mirimu egyo. Ensonga lwaki mpita ku platforms emmwe ne mbalambula mu kubazzamu maanyi kuba ffe tukaddiye. Twagala kuleka emijji emipya. Ffe tukaddiye kata kuteeka emijji emipya nga mulumirwa ensi yammwe. I salute you abakola video on daily basis mbaagala nnyo. Bwe nvaawo ne ngenda ku bacomrade abali ku bwenyi bw'ekitabo abakola video on daily basis namwe mbaagala nnyo bali kukola mulimu ogwo temujjanga okwo. Aba commentinga, aba sharinga, abalwana entalo za struggle, aba defendinga president namwe mbaagala nnyo. Okusembyayo Kabaka Kodyo, njala motagingira president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wakomyewo ku Kampala okwetaaga ku video eno tuleko ko waludde. Otono nnyo, ne tuleke tugende mu maaso. Bwe mmala bebazo okwo, then njala kubaza mwenna bannayuganda abali mu diaspora abakyalemedde ku nsonga y'enkyukakyuka nga temwefudde nti temwagala nsi yammwe so nga teesi yammwe mugyetaaga. Namwe batumiddeko olwo mba mmaze okwebaza. Kola bote buli muntu social media platform esinga obungi Museveni yazikwatamu era bahackers bazihakinga okureducinga enamba okujjako notification. Fere tukolera ku pressure information tugita netambula social media platform zonna. Kati njala buli muntu ali kuno mu sharing video eno oyina option y'abantu 10 sharingira ko mwenda emoji teke ku account yoba ku page yo nkiddamu. Sharing abantu mwenda emoji sharing ku account yoba ku page yo. Abantu basosola kufuna access ku page eno oba pages endala basobola kubanga balabirako. Buli muntu lwabanga asobola okula video buli muntu afuna eye open oba afuna okutegeezebwa mbongo ono bakyuka okufuna information mukitegedde bulungi nnyo ekikulu kyenjala mbategeeze mwenna abali mu kola ekintu ekyo. Era njala otegeeza mwenna abasala mu videos ne muziteeka ku social media platforms ez'enjawulo mubali nnyo mubalire ddala. N'abazza video nga wabaddewo incidents etuuseewo nga twakyogerako bacomrades mwenna mbeebaza nnyo mubali kukola mulimu gwo okurimindinga abantu nti kino kyayogerwako namwe no bali mulimu ogwo. Alright. Ndowooza njala tandika n'akaloozo kaleero tugende mu bwangu bwatwagala kuyita ku speed. Kano n'akaloozo kaleero ngenda kuteekawo ejje ppya mu kaloozo kaleero. Era nga njala mumpulirize bulungi nnyo mwenna. Mukaloozo kaleero atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekottoomera nkiddamu. Atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekottoomera. Wetugenda okujja akaloozo kaleero. Ne mukaloozo kaleero ngenda sooka kuba omulanga ogw'ottakungula. Nga njagala kukoola bannayuganda mwenna abaasoma kalimagezi abasobola okuyita mu bisenge eby'amasimu n'ebya laptop okubanga nammwe kye batukola mu kitukolera abantu abo. Tubadde mu struggle mu emyaka 5. Nze kama kwogera nakafirwa page za Facebook ezisukka mu 6. Nakafirwa TikTok account ezisukka mu 4. Naye nga ate bindya. Naye nga ate abavuma n'okuvula struggle bo basigala bataayaya nga bayinaayina. Kati ngenda kuteekawo enkola empya. Buli mwana struggle yenna wosanga page ya TikTok ng'oli si wankyukakyuka avuma ajerega avola struggle. Genda mu options zo reporting account yomutandika okureporting account z'abanyampi bonna ku TikTok. Nkiddamu nga mwe bawabiriza mu ne bazijjayo nammwe mutandika okuwabira TikTok account z'abanyampi bonna bali ku TikTok. Bano abeeyambula abavuma Kyagulanyi abavola struggle abeebuzaabuza muwabire account zaabwe. Oba akola live ne live yennyini osobola ogiwaabira. Oba kennyini avumye video nyinyi osobola ogiwaabira oba account yennyini osobola ogiwaabira. Mutandika okuwabira TikTok account z'abanyampi bonna bali ku social media. Abantu 340 nga muwabidde account y'omuntu esobola okugenderayo yonna. Nkiddamu. Ebintu bino babikutukoze for the good 5 years nga tusirise. Atakulekera nawe tumulekera. Buli account eri ku TikTok ng'envuma evoola esaanyawo struggle. Abantu 300 osobola okuwabira video y'omuntu osobola okuwabira account y'omuntu ne bagiggala kubanga TikTok yo mu kugala otera gikwatira nsawo. Naffe entalo nga batasobola kujja kwogera mutandika okukola emirimu gye tubatuma kubanga ne bondo reporting ateri agenda kubuuza waki wa reportinze. Reporting account ezo zonna buli atumanyira buli avuma Kyagulanyi avuma struggle eyeewuuza abeeyogezanga olwano bako mutandika okuwabira account zaabwe za TikTok. Ekyo tebagenda kukola bati wagiwaabidde gwe kwata bukwasi account yo yigiwaabire abantu 100 eyo TikTok account nga bagiggalawo. Ate kasita muwabira account 3 ng'omuntu y'omu oyo tadda ku TikTok. Bawabidde account zaabwe bazitutte mu musirise kati mbalagira mbasabusabibuli please. Muwabira account eza ku TikTok. Ng'oli munyampi
oba inako kakadde oba inakaanyo bayani nga tisiwanchuka chuka muziwabire tit for tat atakulekera tomulekera ennyanja ekotomera eyo tuvudde ku TikTok tugenze ku Facebook atakulekera tomulekera ennyanja ekotomera account zonna eziri ku Facebook oba page ngevuma evola kyagulanye batekako ebintu bitategerekeka nga beetaba mu kuwabira account zaffe namwe mutandika okuwabira account zaabwe gwe tula mu kisenge ekyo kwate essimu yo genda ku account ye giwaabye abantu 100 musobola okujjako account yo munabako obukadde 10 ne bako obukadde 3 ne bako obukadde 5 mutandiko ziwaabira gwe tosobola kukola live tosobola kuvuma tosobola kushiyalinga omulimu gwe tutandise emirimu gyabo genda owaabire ekyo nakyo kigwe abantu 30 ogisaka account yo mutuku Facebook n'okugazizawo page ekyo nkimaza tugenze ku Twitter gwe ngoli ku Twitter account z'abanyampizo na muzimanyi za government muzimanyi neza abantu abajiwereza mujimanyi please mutandiko ku reporting account za with immediate effect jagulawo je muwabira nga bawabire zaffe ne bazitwala abasembayo nkimanyi munchuka mulimu abana bangi nga muti okujja okwogera muti okubalaba mwasoma computer zikalimagizi musobola okuyita mu kisenge musobola okuyita mu simu ne mu laptop bakulu mbasaba mutuyambe ko muyite mu laptop na masimu mujje ko account yezo ngenda lembwe ekikola netwala account za feza YouTube netwala Facebook netwala TikTok mbasaba abana bonna abasoma computer basoma cyber security ngoli muyisi wa mbisenge kuba kigambo kiri nakyogera mu luzungu basobola okitegeera kati okuyita mu kisenge mu kitegeera kale kanchi banguize bonna ngo bayintu wasoma cyber security ngoli wanchuka mu simu oli mufunza bayita ba hackers mwabayingira mu simu z'abantu nga tofunyira okusayingira mu laptop tofunyira ko babita hacker please nkusaba kozesa obuyinza bwo kozesa amagezi ko mutandiko ku reporting n'okutwala account z'abanyampi zonna with immediate effect kwani zafu bazitutte tukowa tulina okukyusa front kati atakulekera tokutamulekera ennyanja ekutomira abaana abasoma IT nga je mulimu tuyambe ko mutandiko okuwabira buli kiyenje kyonna ekitutawanya please je mulimu asoma mwasobera kinga tibosobola kulwana ntalo ezentalo muzisobola nga tezeetaaga ko simu bakusasudde okwata simu yo okwata laptop yo notandika okuyingira simu y'omuntu notandika okuyingira simu y'omuntu ya account n'ogitwala wanazimbire danga tumaze okuyita waawo tukoye enkwezenge mukitegedde bulungi nnyo abaana bangi nnyo munye mwasoma computer mwasoma masimu gana ga smartphone ogwo mulimu ukole nga nabo gisimu fumbiza takulekera tomulekera eno struggle temuli fere tusobola kuwamba abantu tusobola kwata abantu tusobola kuba abantu tusobola boymula mukole emirimu egiri smart nga girumya abayaye muwabire muyingire mu simu muyingire mu laptop mutwala account buli aleta olugezigezi go mujjako olutao twalubera mu kole batwala account za fena mu kikole bajja kiwulira ako kuba dokusaba kwange mu kaloozo ka leero kati tugenda mu kigula LUJJI kya leero video ketandike all right ekigula LUJJI kya leero no njala kigende mwenna bannayuganda kimuli kansulate buli bulungi mbalamusizako omulundi gwokubiri ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw12 omwaka 2023 gusigaddeko ennaku ntono nnyo tuba oluku mu mutwe ekigula LUJJI kya leero mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kana ak'ekigula LUJJI okwetola ensi yonna kansulate buli bulungi mu kigula LUJJI kya leero kigenda eri mwenna bannayuganda njala bategeeza munnange nti ensi Uganda luyalwa mu nnyindo tulwekula ffekka gye tukoma okubanga twerwanako gye tukoma okubanga twetegekera si kirungi nnyo mbulamu bwo okuzimba ennyumba ku musenyu n'osekerera azimbye ku lwazi nkiddamu si kirungi nnyo kusekerera azimbye mu kisenyi ng'ate g'ogamba nti wazimba ku lwazi omuntu oyo osobola omuwa amagezi naye wala ebizoyinza okuddako mu sizoni y'enkuba wano wenkubuuliza gwe ali ku social media ne munnayuganda gwe weetegesa otya ku lw'eggwanga lyo ku nkyukakyuka weetegesa otya paati kigyozannye mu kigula LUJJI kya leero buli kyokola kikolema kubanga Uganda ekuleka olina okulwanira Uganda nga yo tennalemerera kulwanirira nkiddamu olina okulwanira Uganda nga Uganda tennalemerera kulwanirira mbuuza lwaki
Balaba bangi nnyo nga muli ku social media muli mu diaspora. Mwesulebwa nagamba abamu kyakala ekintu ekirungi mwe bali kukyakala kulya ku nsimbi zammwe. Naye ennyumba yo gizimbyewa. Ogizimbye ku lwazi, ogizimbye ku musenyu. Uganda wetwogerera essaawa zino yonna eri mu lutobazi olw'ebyobufuzi. Kitegeeza buli alina ekintu ky'okoze mu Uganda okikoze mu lutobazi. Enkuba egenda kutonnya esinga kweriwo oba enkuba egenda kutonnya n'egenda okutonnya munnange ojja kuba buli ky'okoze okikoledde mu matigga era ojja kuba ng'okifuuye mu ng'ombe ng'abayizi bwe bagifuuwa nga bali mu kuyigga nga banoonya ennyama enjigge. Tutandise tutya mu kigulalo kyekyaleero. Gwe wenna omusajja n'omukazi ali eyo ng'oli mu diaspora oba kwaffe okwawo mu Uganda nkusekeredde era n'enkujjukiza nti Uganda nsi yo toyinayo nsi yakubiri. Yensonga lwaki bw'ogenda e Kenya bakuyita munnayuganda, yansonga lwaki bw'ogenda e Tanzania bakuyita munnayuganda, lwaki bw'ogenda e Congo bakuyita munnayuganda, lwaki tebakuyita mu Congo munnayuganda oba munnakenya munnayuganda? Kubanga bamanyi nti ensibuko yo ggwanga Uganda ly'olina okulwanirira nga nennabugisi bufungize. Kati njala kutegeeza gwe wenna ategeka ebyobugagga ng'eggwanga Uganda ebyobufuzi biri mu ntaana ulwako kukubako mu Somalia bagikomere bagiziike otegekera bwereere. Gwe wenna ategeka bizinensi mu Uganda ku byobufuzi ebiriyo otegekera bwereere. Gwe wenna asomesa omwana n'afuna digiri oba n'asoma n'asukka wayino koma naawe omusomeseza bwereere ng'ebyobufuzi biri mu Uganda si birunga mu bifu. Gwe wenna alina ettaka alina ebyobugagga munnange n'ategekera omwana munnange okola nsobi omuteekera mu Uganda efaana bwe kuba atajja gikungulamu. Ebyobugagga byotegeka abasajja n'abakazi abatamanya nga bwe bagenda bitwala era bali mu kubitwala. Business zotegeka Uganda Revenue Authority ku bubbi bwerina mu system enfueru wano business okola ya bwereere. Gwasomesa omwana omutaddemu ssente zonna omusomesa naye agenda kukola kinga amaze okusoma tewali kubanga system nfu. Kati eggwanga Uganda bwe lituuse ffu tulina kukyuka kukyusa system y'ensonga lwaki twewaayo ne twesaddaaka n'omukulembeze ne yesaddaaka okujja okukola ki okulwana ensi zino okulwana ebintu bino kubanga ali akimanyi biki ebigenda ogenda mu maaso. Kyagulanyi okujja teyali musiru. Bakomrades bonna abali mu byobufuzi essaazi tebaali basiru okuwaayo obulamu bwabwe. Abo bennyini abalina endowooza entono abaali ankuzibwa okuva mu nsi yaabwe owulira nga baasamiriranga akagega akakalu akali ku mudaala akanyoka k'enswera. Gy'obeera nti bamuwa emitwalo 5 oba 10 ensi yabaagikungudde. Ensi tekungulwa togikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mu kabuka luno olugendo buli muntu yeetikka omugugu gwe bw'atuuka walina oguwummuza ng'aguwummuza ng'omulala agulondawo ng'agutwala. Nkusuubira gwe omuzadde ali mu diaspora, nkusuubira gwe munnayuganda ali ewaka. Nkutegeeza ebyobufuzi mu Uganda nga bikyali bwe biri ne bw'onooba olina obuwumbi ku akawunti ebyo byanswa, ne bw'oba olina amataka mwine ebyapa ebyo byanswa, ne bw'onoosomesa abaana mu Uganda nga tebagenda kufuna mirimu obasomeseza bwereere, ne bw'onootegeka ebyobugagga ku political situation eri Uganda Museveni agenda Byino abitwale nga tewenyigidde mu nkyukakyuka. Kati gwali e Bulaaya nkuddamu nkutegeeza koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti kkirizo bagaana olunaku lugenda kutuuka ng'olina okudda ewammwe. Njala kugamba nti mu kukyusa eggwanga wali mu diaspora olina okulwana ennyo kubanga gw'ate olabyeko bingi mu nsi mw'oli nga bisoboka e Uganda. Mbuuza lwaki mu diaspora kye tuyita system tuli mu kiggulalo video tennaba system ene ekukwata okuva lw'ofunye empapula mpaka lwe banaakuziika oba mpaka lwe banaakulenga off nga zino enkoko zi off layer. System ye Bulaaya ekutandika okukwata nga owezezza emyaka 18 plus nga buli kimu ky'okola bakimonitaringa okuva ku A mpaka ku Z. Ennyukuta zino eza alphabet okugisoma okuva ku A mpaka ku Z ye system y'abali bwekubala. Ensimbi z'ofuna bazibala ozisaasaanyiza otya osuze luddawa buli kimu okisasudde bakibala. Bw'oweza emyaka ng'emyaka 7 bakujja mu system kubanga oli ofule wato kyasobola kuyamba system kugisasulira misolo. Kitegeeza bagenda kuteeka mu care home. Gwali wane saazi no badde omanyi abali mu care home tebaali ko bavubuka baali bavubuka naye system yabutuusa ku myaka 7 nga tebakyasobola kufuna maanyi gakola. Babajja mu system nabateeka eyo mu nnyumba abanoonya emirimu gye bagenda balabirira era gye bagenda ofiira nga tebalina kintu kigenda kuzzaako. Kati naawe ngenda kusaba lwanirira ensi yo osobole okudda ewammwe oba ng'osobola okusigaza ebyobugagga kubanga weze byaka 7 mu diaspora
bakulenga off ne properties zolina zigenda under government management kobere ngo ina family batakyasola ze handling kubanga mu diaspora buli muntu afa ku kichi teba find simanyi mwana wa gundi wa chobola nti teriyo extended families mwana wasenga mukwano gwa neighbor wajja wa neighbor tebiriyo buli muntu afa ku business ye kati njala kutegeeza ngoli mu diaspora fuba nyokulaba nga buli ka sente kofa ebitundu ana ku buli 10 bi saving everyday Uganda naye bwo malo bize Uganda kolente kateeka erwanyisa obufuga bibyo mu Uganda osobola okudda okoyagalira wamwe kubanga ekisooka emmere gye tuli ebera mikebe ya mu fridge eyo si yabula mu yensokola kituyika Windows at earlier age kwata omusajja w'emyaka 7 ali mu Uganda okwata omusajja emyaka 7 ali mu America ali mu Europe ali Canada omusimbo ali n'omusajja ali mu Uganda emyaka 7 ojja gamba ayibambe lwaki okyogera bwotyo kubanga waliwo enjawulo y'amaanyi embeera y'obudde enfu teri mikwano woberera ku nju nga tomanyi neighbor okumala emyaka 20 wotasobola yadogamba nti olwadde obeera bakuteeke mu nju ojjanja mu nju olusindogomo poliisi nga bagikubira poliisi ngekubira ambulance ofiira mu ddwente ofiira mayumba nga batebakumanyimbe bulamu ki bwe twagala abantu abali mu diaspora tulwane nnyo tudde waka you own each and everything in Africa but in diaspora you own nothing the reason as to why tubagamba ebigambo bino mbitegeere bw'oyingira mu system ya diaspora kiba kitegeeza nga bw'olina authority ogula ekintu cash in hand mu Africa mu diaspora tosobola gula kintu cash in hand kyekiruwa tosobola gula motoka sente namba ng'oziwaddeyo motoka ya bbanja TV ya bbanja fridge ya bbanja simu ya bbanja airtime ya bbanja buli kimu kya bbanja okujjako emmere ne bills ne rent n'ebisigadde byamubulamu ebyokoza bya bbanja kati eyo credit system gy'obeeramu oba debit system gy'obeeramu ye system ekutwala mpaka ng'olina okukola okuva ku Monday mpaka lwe tosobola kuwummulamu kubanga okimanyi olina okubanga olya olina okubanga opangisa so nga ate mu Africa osobola okuzimba ennyumba yo n'ogibeeramu n'ozembeza abapangisa n'olya emmere eri fresh amalwaliro weegali olwaliroko mu nnyumba ne bwoba ofudde bakuteeka mu nnyumba yo n'ogibeeramu mpaka lwe bakuzza emmanju w'ebitooke bye bakuziika abaana basigala bakulambulako ndowooza mutegedde lwaki abali mu diaspora mulina nnyo okulwana ennyo eggwanga likyuke bw'osanga oyo ng'ali mu diaspora ng'alwanyisa enkyukakyuka kola ekintu kimu ate watandise lutalo mutandika muli kye bayita okuwandiika nukansoka esala ekigula LUJJI kikomyawo nkiddamu ekigula LUJJI kiwedde bw'osanga omuntu ng'ali mu diaspora ng'alwanyisa enkyukakyuka mutuyambe abamu mulina access ku system z'ensi ezo mugende mu migration musaakinge profile yaabwe bw'osanga nga yasaba asylum nga besinga kuku vuga empanga ng'osanga asylum gye yasaba yayabufuzi naye ng'ate yafuuka munnansi w'ensi eyo ng'ate ajerega enkyukakyuka ya mu Uganda ng'abantu baagala nkyukakyuka mwokoleko profile muwabire bamutikkadde Uganda nti walungi nkiddamu bw'osanga omuntu nga wancu nga yaga nti avuma enkyukakyuka ng'ali mu diaspora mufune access ku file ye mugende mu migration mugende omuntu yasaba asylum mu ngeri political in fact eri political yesinga obukulu esigadde mu zitundako eri political yenkulu kuba abasinga obungi balina asylum files abo zisoma politics bw'omusanga nga yafuna empapula obula ali mu kuvuma nkyukakyuka please mugende mu home office mugende migration muteekeyo complaint nti omuntu ono yafuuka munnansi waawano naye participating by'obufuzi eby'omunsi gy'agamba nti yagivamu bamunoonya ate avuma abantu abaagala enkyukakyuka bali mu kubonaabona as simple as that mujja kuba mumamaza mabiba awo tuvuddewo kati ndowooza video evudde kwanjula kakatandike etandikidde luddawa ketandike bwete yose nkimanyi nti essaawa zino wooliga kubugumye naye tosobola kulaga abantu nti gakubugumya olwaliro baddeko mu bitundu by'ennakawuka gy'ogenze okugulawo emizinga naye program gyagireta ku Sande kansooke nkuleke katutandikire wano
Soko kakkana empola. Soko kakkana empola. Kalotandikire wano. Amukulu Mathasi Mpuga nsamba nkulamusiza kansulenti oli bulungi je balako gye tusaako engalo. Mwebale kubanga mwakoze emirimu gyammwe twagirabye. Naye bagamba atakulekera nawe tumulekera. Presentation yo twagira wa report webali nyo balire ddala. Endasime LUJJI. Naye omuntu yandiyagadde okumanya bwe mwamaze okukola report era n'esomwa kiki ekigenda okuddako ku report eyo. Mwe mwagusuddawo oba muyina ekigenda okuddako kye muntu atugambye. Kyo ekibuuzo. Nze nandiroozezza bwente. Report yo nga mwagikoze yalambuludde bulungi nnyo ensonga wadde mwabaddemu ebirumira nti na information raging ngendo ku holdinga lero kansoke nko holdingeko information eno for the sake of the struggle n'abantu abayinza okunda bobubi nero for the first time kansoke malo kusibamu information eno enenga mpuga okimanyi before okujja okusoma report eyo oyina meeting gyobaddemu ngiyakututta omumanyi kimwabadde njagadde kulagako obulazi nti buli kimu kimanyi ne kati njala kugamba bwente olwaleero mulabye okuva jjo baagala kubuzaabuza abantu baleta diversion ku diversion ngenda kusooka kusabako muliri mwenna temuzikiza twagala bantu baffe buli platform ya government buli munyampi yenna gy'ogendako teeka ekifaananyi ky'abaana abaawambibwa nga comment abaatemulwa basabatu muntu mwe bali nnyo balire keep on buli page ya munyampi yo noba yabukedde oba ya TV yonna muteeke ebifaananyi by'abaana abaawambibwa kibala bandi mbiteekeyo nga comment please mukikole ekyo nkimaze twandisuubidde mpuuga olwaleero bw'amaze okusoma report wandigambye ba MP bonna aba National Unity Platform tetudda mu parliament until ng'abantu betwasaba babaleese kyenda badde nsuubira ebiina ebirala byonna byandibadde bisigalayo kubanga byo bayina ebyobufuzi be bazanya gwe mpuuga ne banno mwandibadde muga no report tugisomye tetufunye response ntuufu kati fenga aboludde oluvuganya aba National Platform tetugenda kudda mu parliament until nga muleese abantu baffe neyo request mwagitaddemu mwasome busomi kati njinyira kusaba ensonga emu lwaki Nalongo Sologate Mpogola Anita Amongi yabadde ayagala nnyo kintu kino kibeerewo mbagambye ngenda kusiba information olwaleero mukama nyamasi ba information kubanga si nnungi bana abasajja abantu baffe tebabalina ne tubeetaaga kuba eno yenkwaso nabagamba baagala kuyisa supplementary budget ey'ensimbi empitirivu kati nga tebasobola kuyita supplementary budget eyo nga oludde oluvuganya tebaliimu Deputy Speaker Tayebwa kusaamu kanga tekikana mu 5 Museveni akuyise n'ogenda mu State House Nakasero ne mugenda muteese ku ngejje mugenda okuyingiza budget eyo mu parliament mugiyise with immediate effect Anita Amongi yasigadde mu parliament nga conducting parliament sessions nga mwagala kule kati eno supplementary budget ibali tesobola kuyita nga opposition tebaliimu mujjukira nabagamba nti omukyalo ne yali ajjeko privileges member parliament bonna ne games East Africa zibadde zigenda okubeerwa nga bajjako privileges goza lwaki mpugo lwamaze okusoma report ye Anita Amongi nakola tweet n'agamba nti abagenda ogenda mwena mu East Africa games temutuswaza kubanga olwo yabadde bamaze okusamba omupiira nga gubaddidde bagwagala bamember parliament bakomyeyo ku floor supplementary egenda kuyita naye ku supplementary egenda okuyita kati kamba tegeeze mwenna Byino nenga sinagizanya kansoke mbanyumye ku supplementary egenda okuyita ebitundu 9 zigenda okuyisibwa zigenda kukola ebintu bino wammanga 1 ekisooka bagenda zikozesa okufacilitating entale ziri mu Congo mu ntale ziri mu South Sudan entale ziri Somalia Central African Republic
n'okugula ebyokulwanyisa. Sente endala zigenda kukozesebwa okutambuza political ideology ya Museveni ng'ayisa amateeka mu parliament, okuli ery'okuggyawo Byino mu Uganda, ery'okuggyawo obwannannyini ku ttaka mu Uganda, n'ery'okukyusa ennonda y'obukulembeze mu Uganda. Ne sente zigenda osembayo zibagenda okukozesa zigenda kuba sente zigenda kusembayo zigenda kuba z'aba settlers, Abanyarwanda abeeyita abalaalo be baga nti bali mu kubba ttaka. 90% sente zigenda okukola, so tewali tezigenda kuyamba ggwanga. No, mwawuliddemu mukyala Naabafere Ruth Aceng ng'agamba nti baagalayo n'ensimbi ezigenda obbayamba ogenda okulambula eddwaliro ly'e Lubuwa. Naye mukazi ataafuna lubuto ogenda otya ku maternity check-up? Ruth Aceng, oli mukazi osobola okugenda for maternity check-up nga tolina lubuto? Kati gongamba otyo oyagala billions of money to go and check or to supervise the Lubuwa hospital, which is not there in place. Ruth Aceng, obubbi n'obutwa watuguze emmese wano million 8 buli emu. Mu COVID mutubba ssente era tekatokyagala kubba ssente. Ne baga ssente endala zigenda ku innovatinga muzikiti gwe Old Kampala. Kati kansooke mbazzeeyo kemabega. What a coincidence. Owe ekyewuunyisa kino. Already omuzikiti gulimu dingi doole waliwo ayonoonye nadduka emisinde. Obugere wafu abaana mwabo tumwabujjuke nga omuntu akuumudde omukka nonoonyani afuntu tandika okubala dingi doole. Kati already omuzikiti bagamba kutundibwa ku nnyondo. Kati ate gwe oyagala billions of money ogulinovating. Nze mbuuza mu kawairo ka constitution kyaketteeka akagamba nti amakereziya, emizikiti, church, sente ezibinovating oba ezibitereza ziva ku mbalirira ya ggwanga kuva ddi? Ku muzikiti gutundibwa guli ku nnyondo ne kooti yakubye ennyondo bagutunde gwe n'osaba ssente bagenda guddaabiriza. Mutuvuga sipidi kasooke musoko muli embalirira eno. Sabiti ewedde Minisita Endobeso wa Wuno na guli mu Ministry y'ebyensimbi Henry Musasizi yayanja embalirira y'ennyongereza ya buwumbi 3.5 ng'asaba Paalamenti ezikakaseera eziyise. Okusaba kuno yakuleeta kwawuddemu emirundi 2 nga kuliko obuwumbi 1.5 ezikkirizibwa okweyambisibwa gavumenti nga tesoose kusaba lukusa mu Paalamenti, nga zino zikola obutundu 3 ku buli 100 ku nsimbi zonna. Ku zino obuwumbi 1.5 amaka g'obwa pulezidenti gaakozesaako dda obuwumbi 100 nga kati mu kusaba okwaleetebwa baali beetaagayo obuwumbi 385. It touches quite a number of areas, some of which were unforeseen during the budgeting, some of which have come as a result of emergencies. Ensimbi ezeetaagibwa abakulu mu maka g'obwa pulezidenti nga zigwa mu nsawo 3 buli mubaka wa Paalamenti kumanya kye zigenda kukola ziwerera ddala obuwumbi 485 nga kitegeeza nti bano be baba batutte omugabo omungi ku mbalirira y'ennyongereza. Obuwumbi obulala 39 nga nabwo tebubuuzibwako bibuuzo bugenda kweyambisibwa kitongole ekibegera munda ki ISO okugula ebyo bye kyetaaga okukola omulimu. Umanyi classified budget singayo ebera muki ebera mu ya defense. So tuli wanantaro nyingi, tuli mu Somalia, tuli mu Equatorial Guinea, tuli mu Central African Republic, tuli mu Southern Sudan, tuli mu mpulira, tuli Mozambique, mpulira tuli Equatorial Guinea. Entaro bwe tuzikendeza ko tuyinza kukendeza classified budget yafe negenda ku bintu birala. We keep on wondering why. Because most of the classified is under State House. And State House has been around for some time. They know
their nature of business, they can forecast and have this money within, even if it is within classified, but it should be within the budget, not within classified and under supplementary. That concern, we are also bothered. Waliwo n'obuwumbi bubiri mu obukadde 7 gavumenti ze yeetaaga okulondoola emirimu gy'okuzimba eddwaliro ly'omulembe Lubowa newankubadde nga waliwo ababaka mu kuteekateeka embalirira y'omwaka gwe tutambuza abaawakanya eky'okuyisa ensimbi zino. Okwetegekera okukyaza olukuŋŋaana lwa Nana Lined Movement n'olwa G77+1 yafeesi y'omukulembeze eweereddwa obuwumbi 26 n'obukadde 7 mu mbalirira eno. Wooteri ya Munyonyo Commonwealth Resort eyaweebwa gavumenti ensimbi gye buvuddeko okuyambako mu kuteekateekera enkuŋŋaana ezo eweereddwa ennyongereza ya buwumbi 37 okuzimba ekisenge eggali kwoleka ekiteesezebwamu. Ekitongole ky'endagamuntu Kinira kirinamu obuwumbi 138 nga za kugula byuma ebipya ne tekinologiya nga bugattako ensimbi ezibaweereddwa ez'enkulaakulana bakuvaawo n'obuwumbi wabunda b'ebikumi 3. Ekitongole Kiyubos kiweereddwa obuwumbi 144 okwetegekera okubala abantu. Okuddaabiriza omuzikiti gwa Gaddafi kwa kuwemmenta obuwumbi 2 mu obukadde 7. Akakiiko akawa abayizi ensimbi z'ebbanja okusoma kagenda kufuna obuwumbi 13 ate ng'okusasula abo ababanja gavumenti kuteereddwako obuwumbi 12. Ababaka abatali bamu basabye gavumenti okuvangayo ne bajeti gye basuubira nti eneebamazaako omwaka gw'ebyensimbi. Mwe tebisoboka tubabulire kituufu. Ate eyo tetugenda kati muwulidde entalo Uganda 01 naye Africa kati ngenda kusaba mukulu Makasi Mpuga Nsamba ono December yena mukuwadde sigenda kufuluma information ene kukwatako neje mbadde nina leero kanji kulekere ne group ye y'abakyala abagenze bali abakyala 100 bonna abagenze nabo bamanyi ne sagala kusabotage nga plan yamwe nenze kyange kiri nti temodda mu parliament kuyisa no kasasiro temodda mu parliament kuyisa ki kasasiro bomuna amuyisa temonnenyanga nkomyewo n'enfulumya ebyama bino byonna bye mubadde nga mukola vulugu awo tuvuddewo awo tukoze eki tuvuddewo kati ndowooza kantandikira omukulu ono Yoseri ensi Uganda wagijjamu bujji toli muna Uganda oli musajja mugwira muddidde obutonde bw'ensi bwonna bwonoonye entobazi muzizimbye mu factories ennyanja Victoria mu kifudde kyakuzanyirako mukyusa environment yaffe ne green belt wetwogerera essaawa zino mutaganjudde obuwangwa n'ennono obw'Obuganda n'obw'ebitundu byonna bya Uganda eno enkuba etonnya muganda wange si nkuba ya bulijjo eno enkuba erimu okusasulira ate nga mujja kitegeera muyinza okulowooza nti eno enkuba etonnya butonnya vagalanda nanno eno enkuba etonnya erina kyeranga eno enkuba etonnya erina kyeranga mujja kitegeera oluvannyuma kubanga mumwagadde nnyo obwajjajja bwaffe n'obuvuna obuddo ne mujja kiwulira wetwogerera essaawa zino ekibuga Kampala kirimu obuzibu liruddawa Kampala Capital State Authority erina ensimbi ku kittavvo kyayo kisobola okukola enguudo z'omu Kampala zonna era ssente mu budget gyezirina okwaga akimanyi naye ssente zino waliwo omuntu yatwala state council agirina mu ngalo ze ye Jerusalem Sale yatwala state council yagirina bonna abalondebwamu yabayinamu omukono kati Salimu Sale akolagana n'Abachina alina ne company ezize zikola enguudo kyokka KCCA enguudo tenda zino contract yali yaziwadde company erina mulimu ne Starling nga naye yafuna contract kati ensonga lwaki Salimu Sale alina omukono mu Kampala State Council mu babbira ssente kati Lukwago ne Kampala State Council batyo okusayininga ssente ziwa Salimu Sale ane Salimu Sale bataddeko enninga obutasayininga ssente ziwa ki
oziwa kampuni zili zaba contract kampuni ayagala sente zidde mikono gye bazimbe enguudo kati balabe tekibamalidde ne baga nti kabalete SFC yebezimbe enguudo zino nga balindira okulya n'okukomba essowaani ani agenda otwala ensimbi zino kyenva mwalabye ng'ono omusajja w'ekisaati ekimu nannyini mayembe agawolwoggola ng'agamba nti eno lwe bagiyita leeke abagiyita leeke Lukwago ekizibu si kya Lukwago mu Kampala ekizibu kya Salimu Salene Museveni buli kintu kyonna abakiteekamu okubbiramu ssente njagala tegeeza bannayuganda ssente gye ziri ne Lukwago ajja baga nti ssente gye ziri naye waliwo bamafiya baatula mu ssente z'eggwanga tebaagala nguudo zikolebwe kubanga ssente baagala zibba nkiddamu Lukwago si kyekizibu ky'eggwanga ekizibu Salimu Salene ne gavumenti ya Museveni abaagala okubba ssente ezayisibwa mu bajeti okukola enguudo yensonga lwaki mulaba nti bano baleese SFC mbwe ekola enguudo tena kyesobola kola wano ekibuga kikadde tu kyavadda ku plan 3 drainage system ng'onookola oluguudo basooka kukola drainage system abatamanyi drainage system gy'emyala Kampala Capital Authority ne bayinginia baazo genda obakwate ku macho batuuze mu body room bagambe twagala mutubuuli schematics za Kampala drainage gye ziva ne gye zikola ogenda bakuba obatte kino kiddamu kwata Kampala Capital City Authorities the director ne technocrats obateeke mu boardroom obagambe bajjeyo schematics eza drainage system eya Kampala yonna bazikutere ku meeza wegitandika ne gye amazzi ogenda bakuba obatte n'okwaga omutte otte Dorothy Bisaka otte ono mukyala Kabanda ottiremu bonna bonna ne badirectors ogenda batta nga tewali na schematics ezo oli ajja kubuuza ekigambo schematics nga sikitegedde okay. Schematics zezandibadde nga mu kye muyita map z'ekifo kati Lukwago Kampala Capital Authority ba director ba technocrats ba yinginia bonna bakwato bateke mu boardroom obage bakulage schematics oba map z'emyala egiri mu Kampala wegitandikira ne gye giyiwa amazzi ogenda bakuba bonna obatte kubanga tekuli ayina ideology ya kintu ekyo mu nsi ezikulaakulanye waliwo kye tuyita sewage tunnels ne drainage ng'enkuba ne bwetonya amazzi lwakiri gagenda kumala eddakiika 5 ku 10 nga gaavuddewo dda ne mu Uganda enkuba etonya mu Kampala amazzi ne gajjula kubanga abaliwo bonna bafu first and foremost teri engineer eyasoma asobola kukola luguudo nga tasoose kukola mwala taliyo kiringa okuzimba ennyumba nga tozimbye ettoyo ogenda kupamawa teri engineer akola luguudo nga tasoose kukola mwala in fact process ziba bweziti basooka ne bakola feasibility studies oluguudo lugenda kuyitawa emyala gigenda kuyitawa abagenda okuyisawo amazzi bagenda kuyisaawa aba intaneti ab'amasannyalaze biki byonna sewage ayita luddawa nga tebanakola kkuba eyo ne bakola maapu yaakyo buli muntu alina okuyisaawo kyayisaawo n'akiyisaawo bifo nga tebanakola kintu ekyo oba bwe kibawo ekiri ne basooka baddamu ne bakyapugradinga bifo nga tebanakola kintu ekyo naye Kampala bakola oluguudo nga tebasoose kuzibukula mwala wadde okukola omwala ekuba bwetonya kola amazzi egalira mu lunaku olwo n'emwerawo ne bwe munaakola mutya okutwala ssente z'omusolo okuzimba enguudo mu Kampala nga schematics za drainage tezikoleddwako kumanya nti emyala mu Kampala giva luddawa amazzi gigayiwa luddawa giri emeka giyonjebwa gitya baani abagimanaginga in fact mu zino ensi ezaakula eriyo abantu abamanaginga emyala nabagamba mu Kampala Uganda sewage system emidumu egitambuza akazambe tegiweza kilometers 6 akiwakanya kiwandikewo mu Kampala city sewage system emyala egitambuza kazambi tegituuka mu kilometers 6 mu capital city ekibuga ekikulu ekya Uganda mu myaka 6 tekiweza kilometers 6 nga sewage yo 6 kubanga bw'ova mu paaka empya otuuka Libanzala ku Lubaga Road eri kilomita 1 n'ekitundu sewage system nfu teriwo Kampala Capital City Authority
kategata kwa mafia bana baganyo kukiza ku ba contractors abateka mu contract okuzimba enguudo kubanga salimu sale center azagalo ziteka mbintu bye awutuvuddewo katugenze ku mubbi munnaabwe Allen Kajina ono yagenda mu levino nalekanga ajibbi n'agisula wansi bamuteka mu nguudo oluguudo lwa Entebbe Highway Express lwali meant okuva ennatete ku bitaala lukwate ku lw'obukadde lugende mpaka Nakawuka mpigi ku bikondo n'endugo ogw'Entebbe bano ababbi kye baakola ne bagenda bayisa oluguudo eri mu bitoogo nga beerabidde nti ba engineers ne ba technocrats bonna abali mu Uganda bazze okuzimba enguudo abasinga obungi baakoma mu senior form mu nsi zaabwe era tebalina technical engineering skills eziri known worldwide mu kuzimba enguudo. These are the results. Here's the results. Entebbe Highway Express ngeve Busega. Bwete wefanana. Bwete wefanana. Zino ziringa mitazi okuva kweri okuva kugundi ku flyover mu kitoogo okuva Busega okutuuka bino bibumokedde ziringa mitazi 5 ku 10 mitazi 5 ku 10 zibomo kitegeeza flyover very soon egenda tula mutuzi bwevubu. Remember ebyo bitoogo bagiteeka abasajja bazimba enguudo abali ku international level bamala kola kunoonyereza ettaka libagenda okusimba mu flyover mu ttaka liyimiridde litya bano bolo kuba nti baali baagala kubba ssente ne basala wayise ebintu bino mu bitoogo nga tebamaze kusoma kintu ne basimba okusimba empagi eno effect mulowooza nti eno effect nguudo bateekawo kiki eno effect eva ku buzito bw'ebintu bye mwateeka ku ttaka mu kitoogo omwo kati ekitoogo kitandise okweyakikirira wansi eno effect etandikidde wano mugenda kulya bulizi nga buliji yatudde bwebbubu ng'oluguudo lwonna lugaddewo mujja kitegera kubanga temukozesa bwongo muleta bayingini abafu. The most expensive highway in the whole world. Bino ebinya biri meters ntono nnyo okuva wali luguudo luno meters ziwere 5 luulwo wano kuwona Busega luulwo kale tugende mpola mpola era okumanya bana abasajja basiru polisi ne yundu abavudde bagamba Busega roundabout Chengira Road. The Director of Traffic and Safety informed the general public that the road between Busega roundabout to Chengira has partly sink. Bakugambye nti Uganda UNRA ne Uganda Police Traffic bakugambye nti oluguudo okuva wakati wa Busega roundabout n'okudda e Chengira ekitundu ekisinga obungi kyenyise mu ttaka kibuliddemu sink. Ate mu Uganda tetulina sinkholes tetulina sinkholes tetunatuukayo. Sinkholes byebinnya ebijjambagirawo lyawo ekintu kyonna ekiriwo ne kigenda ne kibula mu ttaka z'empompogomezi zijja mu Uganda tunafuna mu mpompogoma. Kati bakugambye nti the Director of Traffic and Road Safety informs the general public that road between Busega roundabout Chengira has partly sink and traffic police officers with the INRA engineers are assessing the damages. All motorists approaching Busega roundabout about to go to Masaka are advised to use Nakawuka Road in Atete traffic rights or Mitiana Road to avoid incongestions until UNRA advise others. No tunuulira embaata zaaneti zikabuzi n'ogamba ensi gye tulimu. Mbagambye oluguudo lwa Entebbe Highway Express lwali meant okuva ku bitaala Nakawuka lugende mpaka Nakawuka kati lutambula lwandi bali luva ku bitaala Natete bwe lutuuka wali e Kabogozza ne lusalako bwe luti ne lugenda ne lugwata wali ku Chengira ku mukaga bayita ku Firiji branch of esooka oba branch kukutulako kusooka bw'ova Natete ku bitaala n'otambula n'oyitawo mu kitoogo
oba ogenda tutuuka kabojja no branchinga off wano ku mukono gwa right eri kuba eri ttaka ne kutuusa ate wali ku gundi ku lukadde obatunda fridge kati waliwo n'amafuta awo wobanzaala awo ne wennyini wandibadde basooka ne lukutwala akegene ne lukusuula mu kikajjo and lukusuula wa Charles kati ate wa Charles wali oluguudo lwo branchinga off ne luyita emugongo ne lugwa ekyengera mu tawuni olwo ne weeyongerayo era wa Charles ne weeyongera bw'otuuka wa Charles wennyini mu kinaawa no branchinga off notandika ogenda emutunde wawawa era osobola n'ogwa ku Ntebe Road tugenda olwo tutuuse Kasenge kuliko oluguudo olugenda mpaka Buddo ne lugwa mpaka Ettemu then wano wennyini Kasenge mu town kuliko oluguudo oluva ne luyita Katale ne lugwa mpaka eri ku Ntebe Road ne luva Kasenge ne lweyongerayo mpaka Nakawuka lugenda lutemako wawuno olugwa mu majani eri ne mugenda mpaka Nakawuka tibufe Nakawuka lwalugenda mpaka Empigi ku Bikondo kati wano bwogenda ku Mpigi ku Bikondo ate kati da side eno oba oleze Entebe simanyi wa yonna nga lwalina okubeera bana abasajja olw'okubba ensimbi olw'okuba nti mu Bitoogo balinayo ebyapa mu Bitoogo ne bayisayo kino ekikubo kyabwe ne baleka ekkubo kyovula nti omuntu okuva e Kampala okutuuka e Nateete okutuuka ekyengera Mpigi ku jamu nzira okutwalira essaawa essuka mu 12 nga tunayingira Masaka lwansobi gye baakola eyo kubanga ssente baazirya ne bagenda okukola oluguudo kati essaawa zino olagirira abantu okuyita ku Nakawuka Road okudde Nateete nga gwani ng'oluguudo si lukole n'oluguudo lwalugenda kujjawo jamu ina ku Ntebe Road nga bw'osanga Nateete wakutte yita wano leego ovireko Nakawuka ogw'Empigi ku Bikondo togenda kusanga jamu yenna mwagaano dukola brain is a monkey kubanga mwetaaga ssente awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala okusookera ddala akansubire nti Yoseri kuno kwoli nakola post ennaku 2 mabega ne mbategeeza nti waliwo ekitta abantu kigenda mu maaso mu Northern Uganda naye ng'ekitta abantu kino kyali kyategetinga abasajja Baganda mwenna Bannayuganda njagala obbategeeza nti kitalo nnyo ddala twafiiriddwa abasajja n'abakazi Abaganda abasukka mu 7 nga battiddwa n'ebijambiya mu bendo ly'amambuka ga Uganda naye nga babadde basajja ba SFC abadde bambaliddinganye amajambiya kino kyabadde ng'ennaku z'omwezi nya Desemba omwaka guno gwennyini nga kyabadde mu bitundu bya ne bagiyita Upper Masaka naye nga abakoze ekintu kino bali ba SFC nga badde baagala kuleetawo tribal crashes kubanga ekitundu kirimu abantu ba indigenous Northerners Bannayuganda abakola business ey'amanda abookya amanda n'abagatunda then ne ba new settlers Abanyarwanda kati SFC ku biragiro bya Salimu Sale bayagadde bakole obutembuno nga beekwasa nti ba indigenous Northerners be batemudde b'Abaganda abasukka mu 10 no amazima gali nti SFC ku biragiro bya Salimu Sale ne mukulu we Yoseri be bayambadde engoye za bulijjo ne bakwata amajambi ne batema abasajja n'abakazi abasuubuzi b'amanda mu bitundu ebyo ebyamambuka era eno footage gwe mutasobodde kulaba nago batasobola bawa olw'ebintu ebyabaddeyo wulira bulungi olimu ku footage mbeera bwetu bayimiridde mu apa mbeera bwetu bayimiridde abantu batambula bagenda baganye abasirikale bwe bakulaba ng'okwata kamera nalwo lutalo olulala naye nga embeera bwetu bayimiridde abantu batika bagenda teri kye bakungudde buli kimu bakitutte bweti embeera weyimiridde bantu babagobye bugobi bonna abantu ndowooza bawera mu bukadde 3 I'm sure naye babagobye bonna
teri kyolina kukwatako naate nga buli kimu kibadde kituuse ku makungula saa zino buli kimu ky'abasirikale ya saa zino buli kimu ky'abasirikale tolina kyolina kukwatako ye tolina yadde kolina kukwatako so amaloboozi gano mugatuuse ja bantu bali kubonaabonyi ya baleeta zi divide and rule okulwanisa abantu bawano mbu kabira emu ekwatagana na kabira ndala naye ate nga amagye weegali naye ate gegakuuma bali abakuba abo bonna bagenda ya naye kikwewunyisa abaganda be bagoba abanyarwanda tebalina tabu be benyini ensi. That is it. Mayinze njagala mbawe footage buli kimu nga nkibalaganga bwe kiri. Fande kukasa kifoko tunule n'emmotoka zizo zisomba abantu zizo zino zigenda. Soko tunule wano wansi wano laba abantu abakoze eki. Abantu baliwo. Footage togenda musanga ku TV e Kampala. Sokolabe emmotoka ndadenda zizo togenda musanga ku TV e Kampala. Baduka budusi. Teri TV e Kampala egenda kulaga footage ono. Teriyo. Teri TV e Kampala egenda kulaga footage ono. Nkidda muteri TV radio egenda kulaga footage ono ngwe batakulaze ebye kasokoso mpaka ku Muteri TV egenda bbe kulaga there is ongoing genocide in northern Uganda, more especially in Apa. Ono footage toina wogenda mmoja. Batuyambe tuyinenako abaana ku masomero tebakyasoma na school fees zibanje nange wendi wano bakadde babiri oyo footage toina wogenda mmoja. Bayokona kwa kutufanya nini? Obudde tulina butono. Obudde tulina butono. Morning, my bro. Can we decide to capture them vertically or horizontally? Horizontally, not straight. It should be slightly horizontally. Horizontally? Yes. How is the situation now? Man, the thing is, the situation is too bad. Very bad. If I can tell you that we have 30 dead bodies, I may be lying. Because many people are fearing to go there, even the police officers are fearing, and they are saying this thing has been planned by Jesus, RDC. So whoever in Apa knows the guy called Jesus, I don't know whether it's an SF officer, is called Jesus, and his colleagues are the people behind their massacre of Baganda in Apa.
This gentleman who has been reporting, he reported just started dead bodies, but there are over 100 of Baganda people who were massacred in northern Uganda. See, and this is the former OC Zoka is in this line. That is your son? Yeah, that's your son. It's banned, and that man never wanted us to utter his name. But he said, that thing I'm telling you, it's your son who did this thing. He's the one who said they will not manage you people, you just do it. It's even in this land. But many people are suffering, many people have been cut off their legs, their bodies up, because they are going back in their respective areas. No trucks, the bus we had, in fact, this is the second bus that they are loading. People are starting off going back in their respective areas. Very many people are here. Very many people are here. In fact, our past never been full like the way it is today. Luggages, motorcycles have been left there in the forest. They have burned rollings of those who have gone to collect charcoal. They have burnt them there in the forest. Very many of them. More than 10. More than 10 have been burnt. More than trucks that have been burnt. It's a real war. That's what I want to say. It's a real war. Yes, we were there with Jesus. Jesus was planning, and they already planned. That's why they came with you. Most of the boys were there, the men were there in the field fighting for it. So the reason why he came sharp and he ran away because he had that plan. That plan. So it is. So your son did that because he's angry that he was shifted away from there. Automatically. It's a man. That's the man who told me. Because that man, in fact, I don't know his name, but I was with someone who knows his name, but he said, "Don't utter my name. Don't say it, but I'm telling you, I know he was pointing on me. He was telling me that he said, this is a 50-person name. Then for him, he said, no, it's not a 50-person name, but he's also a leader of the Bantu business community." He said, okay, I don't tell anyone my name, but I'm telling you, I know all the plans. I'm also shocked to say that these people are being killed, being cut, being beaten. But your son, the other big thing, and this one, you see Jesus, you take him to the small person, but he's a very big man in this thing. He knows how to play in politics. He's the one doing everything, yes. Okay. So let me talk to find the first commander and see whether we can get something. But you first send me the pictures. They are taking pictures, but the one was the family, the one that you talked to him, he has refused again. He has said, these things are. Mukulu Lumbuye jebale kosebo kansuubira nti oli bulungi nange ndi bulungi webale gy'otusaako engalo Katonda yebale kukuuma. Mukulu Lumbuye mbadde nsaba oyogereko ku nsonga za apa elimu ajuman apa elimu ajuman bwakedde bukeezi ku makya nga amagye gakuuma abantu kabira emu bayita bamadi naye ng'era bonna ba SFC ne batematema abantu emirambo giri eyo giwunya n'okuwunya abantu basuka ne mu nsanvu nfayitayo naye embwa ziri kulya buli bantu. Mbadde nsaba oyogereko ku nsonga zino. Kati omuntu yazzenga okwogerako eri abantu okuva mu gavumenti yazze ng'agamba kimu nti wobeera nga toli mu kyoli atambulirawo ogende n'omulala gwe yagambye asigalewo nga toli munnansi ng'ategeeza Abanyarwanda because Abanyarwanda bakola 50% right now of the population bali bennyini abatamanyiiko yadde olulimi olunansi olwawano kitegeera. So mbadde nsaba oyogereko ku nsonga ezo. Ne Byino gwe basindise bamuyita Brigadier Tom Kabango Habyarimana yazonga okwogerako eri abantu naye byeyayogedde nga
tebikuuma muntu wa bulijjo munaasi wa wano ye era abantu tebabalese yadde okukungula yadde ekintu kyonna. I personally mbadde ne acres around 30 acres of rice. Byonna byonna babitutte era tugenda naye kyogereko wano okuvaako wanaako okugenda abantu gye babatemedde mu bitundu bya Patika, Lulaaya, Ndoyanga kuba ebyo byebitundu bye batemyetemye abantu ye ate ekintu nga kipange ku makya nnyo jeno gwe bayita Tom Kabanga Habyarimana n'agirawo ng'ebintu byakabeera bibaddewo mu kiro ye n'atuuka ssaawa za ku makya ssaawa 2 ya so bino ebintu byabadde bipange batemyetemye abantu bubi nnyo ate nga amagye ge gabatema naye nga bagamba mbu bamadde be batema abakyoli naye ate nga basose buuzanga abamu ababadde mu nju nga babuuza gwani erinnya lyo nga lyeri kutunda newobeera ng'otereeza newobeera musoga ng'otereeza Oluganda nga bw'ogenze bakutemyetemye kitegeera so kino ekintu kijja kyamaanyi ye ndowooza muwulidde Habyarimana yali mwajumani yali mwapa yakwasaga bagenda 50% of abantu abeereyo bonna Abanyarwanda kati oluyakikoze ng'alowoozesa abantu nti abantu b'omwapa bebatemye Abaganda oba wabewago tribal crashes Museveni ogwo muzannyo twagumanya kuva dda gwesinga okukola naye twakubuuka tulinda time yokka wogenda okusasulira ebintu bino kati Habyarimana agenda atya mu Northern Uganda akwasaganya enso Habyarimana azinde maana Habyarimana bobothi bokothi bonna baabula okuba nti basobola okukwasaganya ensonga zeeyo gwotwale Habyarimana azini Habyarimana omutwala akwasaganya ensonga naye basajja mmwe mwawunga kale katugende empola tewali kyakkola naye time is coming you will pay mujja kusasula ndowooza amawulire nga batuusizaako olungi post gye nakola njagadde mbategeeza ekiriyo nti omuntu yenna Abaganda battiddwa naye si ba indigenous northerners nti bakoze ekintu ekyo. It was SFC on orders of Museveni, Muhoozi and Salim Saleh who led that massacre of Baganda, more especially those who are dealing in Chako business. They were massacred. Kati katukwate information endala. Ngenda kusabwe muna Uganda yenno wenchoka. Today kumulamu gwaffe gw'abantu ababanja abantu baffe banayofuzi tusooka tubateeke side. Ne mu kubabanja ngenda kusaba tandika okutambuza video ya Nabbanja n'abantu bonna. Omuntu yenna alowooza nti toyina effort esobola kukyusa ggwanga ogirina. Teweenyooma, teweemala maanyi. Okulwanyisa dictator amaze emyaka 38 mu buyinza si kyangu. Afuga abantu ne bayiika Windows. Amu ne balowooza nti tekyali kyuka ssuubi. Enguzi egabwa, enguzi ya Museveni ejjawa ku international level takwata sente nti agenda ziwa mukulembeze bagenda ziwa mu namawulya. Enguzi ya Museveni gituusa ku international level. Enguzi eyita bantu betuyita ba lobbyist. Omuntu gwe bayita lobbyist be bawuzi b'obunyama. Ekyo kanti basomesa olwaleero. Museveni awa abazungu enguzi ng'agiisa mu bawuzi b'obunyama be bayita ba lobbyist abazungu. Aina abazungu mu World Bank, aina abazungu mu IMF, aina abazungu mu BBC, mu CNN, mu Al Jazeera, mu International Criminal Court, mu Luwama aina aba lobbyist. Na yo mulimu gw'omukozi ogw'okuwandiika amabaluwa ku international level demonstration okwekalakaasa kutadde Museveni mu kattu. Njala bagamba ekigambo kimu, teri mu nsi yonna muntu atya kumuswaza nga gwe bayita muzungu. Omuzungu kasita omwasamiza akamawe pa
asobola okulaga ebitundu bye byekyama asobola okulaga mabe ne kasita omwasamiza akamwana omujja ekintu kyeyayogedde oba kyakola nyense bade tekimanyi azingako obuzinzi mu kirawo ati ngembe wetekkoona naawe tatadda kati ebbaluwa zemuwandiika okwekalakasa kumukola kwe kujje kwe kugoba lobbyist abasinga obungi abakwata ensimbi za Museveni eno budget gye baagala supplementary part of the money nguzi jawa abasajja bagenda okumugujira akadingidi okwetoola ensi yonna kati njala tegeeza public ne banda Uganda mwenna enguze etuse wekoma kuba talina ssente wagenda zijja zino ssente zibagenda okuyisa mu parliament ssente bazewoze ku Manerende Kenya mujjukira babaganda bagenda kola ssente Kenya ku Manerende zino ssente gye bazijje naye ssente tezigenda kukola mirimu gikulaakulanya Uganda kukuba kadingidi na kugula byanna byabufuzi kati musigale nga muwandiika amabaluwa ekyavudde mu kuwandiika amabaluwa kye tuyita visa restriction amongst the government officials, both former and current officials. Empapula zambade muwandiika amabaluwa n'okwekalakasa okwensi okukotola ensi yonna ne kutwita ibade mukola kivuddemu ebibala nti abasajja ba NRM abaali mu gavumenti n'abagifamu n'abakyagirimu bafunye kye tuyita okulemesebwa okuddamu okuyira mu ggwanga lya Amerika nga tebakyasobola kufuna visa n'abadde bazifunye bazisazizaamu. Njagala bagamba nti mama Nalongo Mpogola Anita Amongi Salogate visa ye ey'omu Amerika nayo yasaziddwamu takyasobola genda mu ggwanga lya Amerika nkiddamu visa ya Nalongo Mpogola Speaker Anita Amongi takyasobola genda wa mu Amerika eno parliament tweet ya parliament jijo ekyo tuyita amaanyi g'okuwandika n'ag'okwekalakaasa jijo akugambye bwati parliament Uganda Human Rights Commission UHRC and Daily Monitor Forums Parliament Watch Speaker Nabatulege Nalongo Sologate Anita Amonge has fired back at the United States for imposing a visa ban on 348 MPs who supported the Anti-Gay Homosexual Act 2023, reviewing that their visa request was also rejected, but she doesn't regret backing the controversial law fought by Parliament. Bakugambye Nalongo Mpogola Anita Amongi Sologate azizo omuliro eri eggwanga lya United States of America olw'okusenvumbo kukutambula kwe n'eri abaka 348 abawagira etteeka ery'okugyawo okuvuga empanka mu mwaka gwa 2023 baliisa. Era kino kireetedde abaka bangi nnyo n'abantu okubanga tebagenda kufuna visa ku tteeka lino. Anita Amongi Nalongo Sologate Mpogola takyasobola kulinnya mu Amerika n'abala batayogedde. Kiki kino yosereti bahabulo mmanyi kuno kuoli era ndaba bulungi nnyo ne kuseemu ayi ku isoko esoko pusoko fusoko toto byonna munda bulungi nnyo mu recording sabiti emwe mabega kyetoka kubibega yoseri baali bamuwandiikira dda ekitongole kyame nga kimutegeeza nti abantu be bonna ne family ye tebagenda kuddamu kuwunyiriza ku ttaka lya Amerika. Mu kiseera kyekimu yoseri njagala oveyo wakanye eggwanga bafamily members nga kuliko n'abazzukulu bana wiiki ewedde baba mu visa ya Amerika ne bagezaako ne bongeza ne bagibamma ne passport zakomeddewo South Africa. Naye kino wakikola nga bakusavinga dda eno notice yagenza okujja mu public archive ng'already omanyi government ku government basooka ne beesavinga era kati kino baade bagezaako kusiikako kazigo mwalabi ambassador America musimanyi agenze atwalidde agenze kula ku Museveni mubuuzaako n'okubako yamutwaliddeko ndoza mukubidde simu namuga bino byenda babituufu ndoza naga kazi je nkunnyonnera bituufu ambassador America gomwalabi agenze wa Museveni yali tagenzeyo mbw agenze kunywa kwa Museveni tadakyanyumya na America ndoza musana mugambo wae soko jjowa n'osooka ombuulire bino biri bitya bino bye mwasindikidde bituufu ambassador amugambo na bituufu kati America agenze bitika ku mitimbagano gyonna nga Museveni yabifuna dda nga yasampulinzeeko dda n'abaana be nga tebafu n'abazzukulu amugambye nga bizibu kale
ekibayita okuwandika gemanyi gekalamu gemanyi ko kudemonstratinga temugwamu manyi lwanire eggwanga lyo mu mbeera yonna esobola oba kuyita ogenda okwekalakasa genda kyengenda bagamba temuddamu kutya mbega yenna abeera ku demonstration omuntu yonna gumwekengera mugambe open ne mugambe kate ng'omusizi agula siyani nti oli mbega ffe tugenda kwekalakasa whatever it is come what may tugenda kwekalakasa tolinaayo nsi ndala kyali wange tolinaayo nsi ndala Uganda yensi yo ne bonookola otya mugende mwekalakase muwandiki nawe osobola okuwandiika ebbaluwa osobola ogiwandiika mu Luganda Omumerika n'agiddamu osobola ogiwandiika Oluganda balukyusa osobola ogiwandiika mu Luganda osobola ogiwandiika mu Luzungu ku buli mutimbagano gwonna n'ogiteekayo obujulizi bwonna mubuteekeyo kati kino kye mwawandika okutulugunya bwe wavudde okulyera okukomba essowaane ewiiki eno mbadde mpitayita ku mitimbagano nendaba ezimu ku ndiga ezaabula nendaba ku mbuzi zinnakabege nendaba ku mbata zaneti nendaba ku biwugulu nga biri mu kwogera ebigambo bitakwatagana Kyagulanyi yagenze mu Bungereza naye interview simanyi mukulu njala kugamba ekigambo kimu gwe kennyini bw'oba tosobola kweyimirizaawo nakwetegeera tosobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ekika ky'abantu kyenji bw'oba tosobola kwetegeerera nga nayo tosobola kwerabira tosobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ajja n'akola okwogera mu Luganda ne byayogera ne bikulema okutereeza okubitegeera obulungi onootegeera oti Oluzungu lwayogera ng'ali ku international level tojja dutegeera nabagamba ekintu kimu omuntu ajja kugamba nti amanyi okwogera Oluzungu naye ng'okuluwandiika kizibu omuntu ajja kugamba nti amanyi okuwandiika Oluzungu naye ng'odutegeera tasobola dutegeera si buli ayogera Oluzungu nti ategeera eriyo n'Abangereza abatamanyi Luzungu ng'okulwogera ajja kulwogera n'okuduwandiika tasobola duwandiika oyagala kunga nti mugeza teriyo bago bibuuzo nga babisoma mu lulimi lwabwe gye bali kati bannayuganda abali mu Bungereza n'abali e Kampala batategeera Luzungu bangi nnyo olw'okuba nti babasasula kubeera basiru tasooka kuwuliriza ye kyawulidde omuntu omulala kyayogera kyagenderako n'ateekawo endowooza ye kati njala bagamu bavubuka mwena bakazi bakulu abatategeera tolitegeera Kyagulanyi ate tojja mutegeera mbuuza lwaki kati kavudde kwanjula firimu etandise najja ne mbagamba wano nti abatamanyi byabufuzi tugenda bibatendeka abatamanyi kukyusa nsonga zino tugenda zibatendeka mu zikyuse ne mbabulira ebintu bingi nnyo nenzija ne mbagamba nti etteeka ly'okuvuga empanka Museveni yalikoze naye ng'alikola mu bitundu bibiri ligenda muyamba mu byobufuzi bye ku international level ligenda muyamba mu byobufuzi bye ewaka wennyini nga bitagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali ku vidiyo ez'essatu adde yazijeyo apostinga ebyo byonna bigenda yogera obyo si bigenda mu maaso mu ggwanga kati eyali ku vidiyo essatu zennaku si kyamanyi mwezi ki ddayo gyo vidiyo zino bagamba nga bagenda kuyisa etteeka eryo ne mbagamba biki ebigenda okuddako kiki ekiriwo kati wuliriza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenze Bungereza ng'amaze okumalako ekibonerezo ekyo eky'emyaka 10 nga takkirizibwa kugenda mu Bungereza kiki ekyamugano gende Bungereza ng'akyali muyimbi when he was still an artist nkiddamu bwe yali ng'akyali omuyimbi omanyi mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe kansooka embaawulire ekigambo kye bayita transformation oba transform abamu kyabalimye okutegeera government critic ne ba propagandalist ba NRM ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byeyogedde byabalimye okutegeera waliwo ekigambo kye bayita transform kyasoose ne kikuba bale ne kibazza mu kati omusajja abagambye nti yes nkomyeyo mu Bungereza naye ono akomyewo si oli gwe baasibako envumbo oli yali muyimbi ebigambo bye nayimba nabiyimba nkyali muvubuka era mbi owuninga ne kati nakyuka I transformed si kyali artist ndi politician or a leader so there is a difference between an artist and a leader so
bani oba envumbo gye bateeka ku Kyagulanyi Center bagimuteekako nga muyimbi olw'ebigambo bye yayimba mu luyimba lwe era emuweesezza okusibwa emyaka 10 nga tagenda mu Bungereza. Envumbo bwe yabaddeeko yagenza envumbo okugwako nga yava mu buyimbi n'afuuka omukulembeze mu nnabyabufuzi kye tuyita transform okuva mu kintu ekirala n'ofuuka ekintu ekirala. Kiringa kino bwe kiti omanye ekiwojjolo gye kiva okufuuka ekiwojjolo, ekiwojjolo kiva mu kisaanyi ate ekisaanyi ne kifuuka ekiwojjolo. That is the life cycle of transforming. Nyaba tugenda basomesa tubate ate wano siirawo na muggo wano amusana kuba next time ngenda kujja n'omuggo kubanga okubasomesa mwetaagamu emiggo gyennyini emigwanda. Ngenda tutandika okujja n'omuggo wano wadde tuli ku live wano nja kuba abantu abamu. Nina bedde mu kirasi okujja n'omuggo wano sina omuggo wano kuba jjange ebeeranga n'omuggo mu nsonga weemamaliza ngaako kuba kupira n'ebbogo mu lyenkutte. Kati ndoza mutegedde bensomesezza nabatategeera bajja sigana tebategedde. Kati omusajja akugambye bansibe emyaka 10 nga nkyali muvubuka ne kati baani yange weddeko ne transforming n'enfuuka omukulembeze. Mmanyi omukulembeze butya bw'ayogera eri abantu era bw'akuŋŋaanya abantu ab'ebikulu eby'enjawulo n'endowooza ey'enjawulo na butya bw'ayinza okuddamu ebibuuzo. Ekyo kyabalimye okutegeera. Kati mu miteeko gya Yoseri egyabamujjira obunyama mwe mwajjidde ne munnamawulire oyo era n'amubuuza ebibuuzo lwakuba yasanze omusajja nga mugezi yagenza omubuuza ebibuuzo nga abiddamu bulungi. Kati ekyatawanyiza abantu kikino ekigambo transform wa transformation kyaleese obuzibu tebakitegedde. Ekyokubiri Kyagulanyi yagambye etteeka lino baalireeta nga litagetinga nze ng'omuntu. Ekyo kyabalemye okutegeera lwaki yagenda etteeka litagetinga ye olw'ensonga abatugenda okujja ku social media okuwa information nga president yagifunye almost 90%, ffe twongerezako neefuuka 100%. Aba yafunye the information okuva mu sources ze. Bagenda okuleeta ebbago ly'etteeka eryo nga balireeta nga litagetinga Robert Kyagulanyi Center mu ng'omuntu kuba Museveni era kimanyi nti alina bbaani ya myaka 10 okuyimba oluyimba lwe yayimba ng'avumirira abavuzi b'empanka. Kati n'aleeta etteeka lino ng'agenda ddikubisa n'ebinyonyi agenda kukwasa ejjinja limu akubisa ebinyonyi ebibiri. Yamanya nti Kyagulanyi akyaliko kibonerezo bw'anaaleeta etteeka lino agenda musindiikiriza akigwemu n'enzija n'embirinyamwa eggere n'atakigwamu. Kyatandika kitya? Ekisookera ddala Parliament erimu abaka 500 ndowooza nga 3+ NRM erimu abaka ndowooza nga 348 abaka 348. Eyasoma ekitono ennyo alina senior 6 certificate oba equivalent. Golowooza lwaki Museveni mu babaka be bonna 348 yakwata etteeka n'aliwa basaalirwa ali mu ludda oluvuganya? Yamanya nti ye kayejje mu kintu kino ng'owa gavumenti wa NRM akwate ssente afuneyo endiga y'emu eri mu opposition ekole etteeka eryo olw'okuba nti Kyagulanyi yakulira oludda oluvuganya ekibiina kyekikulira bonna bagenda muzingiramu nti yaleeta etteeka eryo. Kibalemye okutegeera n'ekyo kyasooka bali okutegeera. Lwaki tebaliwo wa NRM? Mulimu ba professor, mulimu ba doctor, mulimu ba lecturer, mulimu ba lawyer. Lwaki
tebaaliwo wa NRM. Ask yourself. Wachi baaliwo wa opposition atenga waabwe. Ekyo automatically Museveni yali ejjeemu ng'ayagala akwase etteeka lino ab'opposition balikole Kyagula bamukubireyo teki nga tagenda kudda ngulu. Temwakitegeera. Yensonga lwaki yegedi baalikolera nze. Goloza amateeka ameka opposition ge bawandise mu parliament negayitawo. Museveni yamanya nti kankwate etteeka lino ndiwo opposition owange gwe mmanyi yabaali draftinga NRM ne gavumenti y'abajjemu babere seefu. Bwe muyise etteeka mu opposition liyite ye ne banne bagenda kubeera ku safe side bagala Kyagulanyi we atawagira bisiyaga n'opposition. Teri government yansi yonna yandibadde wagira Kyagulanyi mu platform okujja ku TV yonna okwogera. Keka wakati lwa nambe. Omusajja nambuuza lwaki n'abo bali beetawo mu kulonda etteeka eyo. Kyagulanyi n'amugamba, hold wait a minute please. Nti tomanyi nti ninamu aba nopu abakolagane Museveni. Gwali ku social media tomanyi obaka ba nopu abasalawe baga nti bo bakolagana NRM. Towamanyi amanya temugamanyi mugamanyi era nabo baalonda. Kati wabadde oyagala ku interview akugambe nti abange tebaalonda. Kubanga president nga president ayita abakabe ne batula baga nti kino tetugenda kiteesaako. Era jjukira ali abagambe temugenda mu parliament kukola kintu ekyo. Ne bamuwaggulako olwokuba nti ssente zaaliwo. President yayita abantu be n'abagamba temugeza ne muteesa ku kintu ekyo. Bamuwaggulako olwokuba nti babeera mu parliament ne bagenda ne balonda. Kati oyagala omukulembeze ayogera amazima. Ensonga ng'aziteeka ku source ozirabe. Wabadde oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu agambe nedda tewaliwo omukulembeze wange alimu nopu yalonda tteeka eryo. Obadde oyagala akigambe tebaliwo. Mwandi bale muga nti alimba nga bakazi bwe Bashiri baalonda nga bawanika baalonda. Kati omukulembeze gwe mwagala ali open alina amazima yakugambe yes manyi mubange kennyini mulimu abalonda etteeka eryo olw'ensonga manyi abakolagane Museveni of course nga webali public bamanyi. Bobo yagala okulaba ekintu kye bayita obutakwatagana wakati w'omubusoyisoyi n'ayisoye bibuuzo. Omusoyisoyi atandika okukyusa ebibuuzo n'okubanga si mumativu eri oyo gwasoya. Njagala oddeyo olaba akatambi ng'omusoyisoyi buli kibuuzo kyabuuza bamuwa ansa n'atiikinga n'agenda n'abuuza ekirala nga takyusizaamu ku mbuuza ya kibuuzo oba n'akinyoolamu nga ansa agifunye. Kati gwani kasekerako okuliiso ate asinga omusoyisoyi yadde asoya Kyagulanyi ebibuuzo. Who the hell are you? Gwani bw'aba Tikyagambye what is the capital city of Uganda nekugamba Kampala. Kati ate gwali Madinisa atasomye atasoma n'ogamba oyo alimba si Kampala. Wategeera lunaku ki? Omusomesa agambye collect waliwo ali Madinisa atasoma nti oyo alimba capital city si Kampala. Kati beebo tugenda mpola mpola. Tugenda ki? Mpola mpola. Eyabadde abuuza ye musoyisoyi nga gwasoya ansa azimu obutereevu. Kitegedde bulungi nnyo. Omanyi nze ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula Siyaani nti etteeka ne baali balikoledde Kyagulanyi ng'era balina bye bamuteegedde wewa. Katuddeyo. Nze ngenda okujja live buli kimu nga nkirina wano. Katuddeyo.
Etteeka balitandika okuteesebwako. Mu Uganda tuli obukaddaanda mu butaano. Mulimu ba senior politicians. Mulimu abakulembeze b'eddiini. Mulimu abasuubuzi. Mulimu ba public figures. Mulimu ba celebrities. Ani mu Uganda yenna munnaddiini eyavaayo n'ayogera ku kintu ekyo. Ani munnabyabufuzi avaayo n'ayogera ku kintu ekyo. Oba munnaddiini ki yavaayo n'ayogera ku kintu ekyo. Ani gwe bassa ku nninga okwogera ku nsonga ezo yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Among of 45 million Ugandans, lwaki bali balina kye bateeseteese nga baagala kye mukube. History mulina. What is your relationship with homosexuals like the president alleges and foreigners? Well, that is nonsense. It is a shame. It is really disrespectful to be talking to a married man who is married to a woman who you know. You continue. I feel insulted to be drawn in sexual talk with whoever when we have a few hours to lead to an election. General Museveni has always tried to paint us with any negativity, with violence and with whatever. He cannot convince people anymore. Okay? You know I'm a married man. You know I'm a culture man that would rather come to this national TV and use these last minutes to talk about how best we are intending to peacefully, constitutionally, and non-violently liberate ourselves. But you're driving us into sexual talk, which to me I find very, very diversionary. Okay? We are being supported by Ugandans. General Museveni can talk about whatever. I saw him today trying to change the narrative, trying to be a younger person, Ibachadibange, Ibabradi, etc. Why? Because he does not have anything more to tell Ugandans. I am telling Ugandans that we are a 21st century generation that need 21st century solutions. I'm telling people, which already they know, that we want to bring back the rule of law and respect for the rights of the citizens. We want to end arbitrary arrest. Okiwulidde bulungi nnyo. Ono yajja ku interview ku makya ekibuuzo kye yamubuuza nga tekiri ku agenda ng'olwo etteeka liteesebwako. Kankabaddemu mulundi gumu sigenda ngenda kukira. What is your relationship with homosexuals like the president alleges? And ndoza mu history tugende kalala mpola mpola. Bana b'abantu bali mu kubakwatira mu masomero twetaaga etteeka. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna bategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Gwe nninda. Mukama agakozese mu linnya lya Yesu genda wangule. Nona alina akamooli mu mannyo. Nona alina akamooli mu mannyo baamutuma. Uganda girabe edduka. Nona alina akamooli mu mannyo. Alinze Kyagulanyi. Okay, tugende mpola. Omukaddaana mputaano. Alinze Kyagulanyi. Ndowooza kikuwa ekifaananyi etteeka gwe baali baalikolera. Kati bw'owulira embaata za nti teyazze mbibuuzo oba supporting oba tasupporting ajja kugambye I transformed. Ekigambo transformation kyalimu abantu okutegeera. Nakugamba etteeka baalikolera nze kati nkuwadde okunnyonnyola otegedde etteeka baali balikoledde politically oba tumanyi byabufuzi tojja kutegeera
era ogenda kusigala nga tokimanyi nkubuuze mu nabyabufuzi gwe bali batadde ku fuusu okwogera kigambo kino nga taliyo era yali Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuteekako bonna nga ba state agents ba mafia okitegedde ndowooza kati mutegedde mwenna abali mu kuvevenga nga mulinga nga abali mu kulyembere nga mutegedde bulungi etteeka gwe bali balikoledde kati engeri giyazeemu ebibuuzo tojja mutegeera kubanga agenda okujja okwogera ekigambo kyonna nga akimanyi information yagifuna dda nti omusajja yakola etteeka nga litagetingaani ye kati lwadde terubuusa nga omanyi emandwa lubaale w'omulamu tasamirirwa lubaale w'omulamu takola ki tasamirirwa lwali terubuusa kawandiika teeka lino omukulu wa Asman Basalirwa yasindise omuwandiisi w'ekibiina kye ajje awandiike ebbaluwa ng'avumirira enziramu y'ebibuuzo bya Kyagulanyi ng'aga nti Kyagulanyi yabalabisizza nnyo nti bwe baakola etteeka lino nti ye takirina mu mukono ng'ate n'abantu be baalonda ngenda basomera ebbaluwa eno soke njibadde naye kati njala tusooke tudde bagamba katono nnyo eyakomyawo omusajja ono asumaanyi mu paalamenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwefuulira ne bagezaako nnyo mutwala mu iPod Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana ogenda mu iPod era ne bagenda ne bakola ebyabwe nga taliimu kati Museveni akozesa abantu bangi nnyo kati omukulu ono yalagidde omuwandiisi we owandiika ebbaluwa eno esoma bwete lweka tugende ku information era Justice Forum that is Jeba Office of the Secretary General nti office ya Ssaabawandiisi w'ekibiina December 4th 2023 nti omwezi ogwa 12 ng'ennaku z'omwezi nnyo mwaka 2023 n'agiwandiika n'agamba Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu President National Platform ng'agiwandiikira eri omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform e Kampala Dear Sir stroke Madam nti eri ssebo oba ggwe nnyabo your remarks on BBC nti nga twemulugunya ku byogedde ng'oli ku mukutu ogwa British Broadcasting Service oba Center oba Council. Warm greetings from Justice Forum nti obubaka obukubuuzaako nga buva mu kibiina ekya Jema. I am writing to express our deep concern and disappointments regarding the accusation you made against our colleagues agambye. Mpandiise ebbaluwa eno nga neemulugunya oba nga ttaddewo ku mulugya kafu okw'omunda nga kuviira ddala ku bintu by'oyogedde nga okwogera ku bantu ku mikwano gyaffe nga ku mikwano gyaffe ab'oludda oluvuganya ng'oli ku mukutu gwa BBC nga oddamu ebibuuzo nga bakubuuza ebibuuzo ku tteeka erikwatagana n'okuvuga empanka mu ggwanga. Tugenze mu maaso. And the member of the parliament from the opposition, while on BBC recently when you were asked about the anti-homosexual law, in your response, you stated that the law was brought by Mr. Museveni to target you as an opposition leader and went ahead accused your colleagues of working with Mr. Museveni. Agenze maaso n'agamba nti abamu ku bakiise ba paalamenti agambye bw'ati nti gye buvudde katono bwe wali ng'ogenze ku mukutu ogwa BBC bwabuuzibwa ebibuuzo ku tteeka erikwasaganya n'abavuzi b'empanka eryakolebwa mu Uganda mu nziramu gye wazzeemu ku tteeka eryo wagambye nti etteeka lino lyaleetebwa mwami Yoseri Bahabulwa nga litagetinga omukulembeze akulira oludda oluvuganya era n'ogenda maaso n'ogamba nti era abamu bo bakolagana ne mwami Museveni. Mukulu Ssaabawandiisi wa Jema mulimu kabinja ke bayita iPod. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform olabako mu iPod nedda mwalina ne Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti yes abakulembeze abamu ba parliament bakolagana ne Museveni mukyamu
ngoreli yagambe n'ababe nyini abakolagana amanya temutiyagasomye yagamanye mugamanyi mukyamu etteeka teryaletebwa Museveni ngira kubuuza Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Sebo gwe muli ababaka bameka mu parliament abajjema muwera ababaka bataano ekitonyomuza omuli ababaka nga babiri abajjema lwaki mwaba mwizo Jema ina ababaka bameka bawe munyambe kwa Jema ina ababaka basukka mu babiri obo mumpandikire kwa Kojo Mugezi Sheikh Yunus bangambye alyogu yenyini ya President General wamwe basalirwa ate nga yabeera mu iPod kati national platform ina baka 58 lwaki sibawandika etteeka eryo DP ina baka babalinga mu 10 lwaki sibawandika etteeka eryo UPC ina baka babalinga mu 6 lwaki sibawandika etteeka eryo Forum for Democratic Change balina baka bali mu 10 nabo babiri lwaki sibawandika etteeka eryo lwaki NRM eina abaka 348 sibawandika etteeka eryo bayita bwe obwanna munigina mukulu basalirwa owandika etteeka eryo ngani tugenda maaso n'ebbaluwa gye wawandiise guwanyire wagiwandiise omanyi nabagamba eteri kintu kirumanga mazima omuntu asobola okusalako omugambo omunene notanyiga naye omuntu okwogera ku muzeego nga mutuufu agumanyi owulira nga kasajja kakutudde bwoli akakuluma omutima bakukuba Jema kennyini ono tasobola kusala genda mu America adde mu Europe oyo basaliro tasobola kubanga akimanyi tugenze maaso you are aware the anti-homo law was brought by Honorable Asmani Basara, the president of Justice Forum, and it was in line with what we believe in as Jema. Of course, Ogambye. Nti, mukuru Kyagulanyi Ssentamu akimanyi nti etteeka eryavuzi b'empanka eryaleetebwa President General w'ekibiina kyammwe basaalirwa ekya Justice Forum lyali mu miteeko egimu egitambulira mu nzikiriza mmwe nga mwabajema so si aba National Unity Platform so Kyagulanyi yadde mu kyamu okwogera ebintu ebyo ng'ate akimanyi nti mukolera Museveni ebbaluwa mwagiwandiise si yange nze ngisoma givunula batuuze. This law was overwhelmingly supported by the whole House, including NOP MPs who risked their lives to protect our culture and religious values. Ogambi what? Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akimanyi nti etteeka lino lyawagirwa mu setteeserezo abakulembeze bonna abaalimu bame ba parliament mwe mwalina ab'ekibiina kya National Platform mbu abeeteeka ku musito eri obulamu bwabwe okugezaako nnyo okukuuma obuwangwa n'ennono n'eddiini mu kulonda okwo. Tugenda mu maaso. Your response, which you accused those dedicated individuals of betrayal, have deeply troubled members who are seeking to see change of leadership in our country. Ogambye. Mukuddamu bulungi nnyo. Watadde ku nninga. Abakulembeze abeetegefu nnyo. Basekinoomu muno balyamu olukwe era no bateekamu kattu ng'ate bakola nnyo okulaba nti baleeta enkyukakyuka ey'omuggundu mu ggwanga Uganda. Gwe Secretary General, nkyukakyuka gye mugenda okuleeta mu ggwanga mulya ne Museveni muli mu iPod kyekisooka ekyokubiri. Njagala mundageyo
njagala modage post yemu ku social media platforms amanga demanding whereabouts all the missing Ugandans who were kidnapped and killed and massacred. Njagala modage post yemu mukama wo Asumani Asali bangagamba free all political prisoners. Oba loyo mutendeke yali awa omusango luddawa nga demandinga abantu abawambibwa oba abattibwa. And then you say that you need a change? Tugenze maaso. Mr. Sentamu, you have right to support homosexual ogambye. Mwami Kyagulanyi Sentamu waddembe okuwagira okuvuga empanka without demonizing your fellow leaders who have treated you with respect since they came to know you ogambye. Mukulu Sentamu Kyagulanyi waddembe okuwagira okuvuga empanka nga totadde nnyo bakulembeze banno abakutaddemu essuubi n'okwesiga era abakumanyidde ebbanga wabakumanyi. Mukulu Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Kansubira Robert Kyagulanyi Sentamu mu musingo obukulu myaka gwe yawandiisa ebbaluwa ne mukamaawo mu musingo obukulu era nga n'ekibiina kyammwe kisinga ekya Nuupu obukulu si bwe kiri nti ye Kyagulanyi tannakugambako nti awagira etteeka eyo kyekisookera ddala era tannakugambako nti awagira etteeka lyo lye mwakola kubanga mmwe temwamanya ebigendo bya Museveni ekizibu kye mulina mugenda okujja okutomera ekintu kye mutayina. Museveni akuwa omuguwa n'akuwa n'obutwa n'akuteerawo gwe kennyini weerondereko kiki ekigenda okwanguya ekizibu kye mutamanyi. Museveni yawa mukamaawo Jema yawa mukamaawo Asumani Basalirwa omuguwa n'amuwa n'obutwa n'ataneggoonya ng'ataddewo akatebe k'amagulu 3 ng'okumu akuggyeko n'amuteerawo ye yeero ekigendo mutta amangu. Golozaki teyalonda abantu bali Golozaki teyalonda muntu kukola tteeka eryo ng'ali wabweru wa gundi wakabinja kamwe kali aka iPod. Waki teyalonda muntu waki yalonda muntu ali mu iPod? Bobo manyi tikitegeeza nti omanyi mu bwongo. Bobo manyi tegeeza nti omanyi wensu omanyi bwenjo omanyi ebizibu tobimanya. So ng'okumanya Robert Kyagulanyi Sentamu nga Kyagulanyi oyinza okuba mu kyammanyi nga Bobi Wine. Ono Kyagulanyi ne mukazi we takyamutegeera. Let me tell you this. You've been knowing Bobi Wine all along, but right now we have Robert Kyagulanyi Sentamu, who is not known and common to everyone. Even his wife doesn't understand him. Tamutegeera. Neke nyini teyemanyi. Yetu nuulira oli n'atunda no Kyagulanyi aliwo nga tabategeera totally different. Kyebagambye he transformed kati nawe amanyi oluzungu transformed kikulemye mbu omanyi kitomumanyi. Maria baluwa yonkulage. We call upon you to attract your accusation and demonstrate your commitment to foreseeing a culture of respect, cooperation with the fellow leaders. Mumukubiriza yekube mu mutima akyuse ebirowoozo bye atunuulire embeera y'ensi ye n'obuwangwa n'ennono n'okukwatagana wamu n'abakulembeze banne ng'akwatagana n'ani nga ddi bwe mwakwatagana naye. Due to public nature of pronouncement, we will not keep the letter private. We sharing it with fellow leaders for the record.
Sincerely, Katerega Mohammed, Secretary General, Bombo Clat. Go and eat your mother something. Bembanga muwandike batwabagamba nti muwandike oluzungu nete musobola dunyo nyola. Secretary General Katerega Mohammed, go and eat your mother something. Kubanga mwabera mu opposition kubeera wo mpaka. Nupo kusinga obukuru, nupo jisinga obukuru, Kyagulanyi musinga obukuru, ne mukama wa singa Kyagulanyi obukuru, nete mutegeera. Kubanga mwali mu okumanya ati mwino okujja ko Museveni, mubere self, mubere mind kali independent nga muyimiridde n'obwongo bwammwe. Mwe mwagala sente. Ne banakuwa sente ng'ennyumba ogizimbye mu musenyu egenda kuyiika. Kati ono gomutamanyi ate ne bwe yali ng'akyali ono gumwagala mbalage. Era yali muzibu nnyo. Kati abasinga obungi nono Bobi Wine temwamutegeera. Nkiddamu gwe ngenda okuzannyira naye temwamutegeera. Gwe ngenda okuzannyira kati naye temwamutegeera. Kati ono eyakyuka okuva mu kiri kyemwali mumanyimu nga ne dreads naye yennyini temwamutegeera. Onootegeera otyo ono politician. Nono tewamutegeera tojja mutegeera wulira. Sabira kona ndowooza eyo era njagala ogijjiremu ddala egamba nti ensi yakuleka. Ensi egwayinza ogireka. Gamba watunuulira mbeera gye tulimu n'eggwanga lyaffe limu. Ndaba nga yinza obutasobozesa kutuukawo. Embeera gye tulimu n'eggwanga gye tulimu. For example, mulimu ki gw'okola ogukuyimirizaawo? Pano beating. Wagambe gwani erinnya lye? Kadenisi. Embeera ffe tugicreatinga. Era ffe tuwanika. Gwowanika noga kino kigaanye. Naye nga tewali kigaana bw'oba okikiririza. Y'ensonga lwaki nkwata obudde n'ezya nkujjukize ggwe. Kuba nze njagala ondabireko nga example. Sagala kuwa example ya wava munno oba ya nkana njagala nkuwa example zi bwembeera gyoli. So ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu naddala mu bulamu bw'omuvubuka kye bayita essuubi. Bw'osuula essuubi buli kimu oba okisudde mu bulamu nenga ku myaka 22 ku myaka 22 wembanga ntaddeyo essuubi kyayinza okutuukako awo gwenga woli bw'obanga otaddeyo essuubi n'okusingako naye ekisinga obukulu for example omukono ogumu gusse mu nsawo wulira awo kati kuba mu ngalo nga togugjeyo kitegeeza tesobola kuwangala na mukono gwo. Kitegeeza nti essuubi yokka sigirira okutuusa ku kyoyagala. Olina okuba n'obumalirivu. Olina n'okuba n'omutima oguli focused okutunula n'ogamba kati njagala genda eno oba ngenda kuyita mu ki oba ngenda kuyita mu ki njagala genda eno. Obusobozi obulina obusobozi bwe bumalirivu. Obusobozi bwe bumalirivu. Olwokera ku makya n'obumalirivu kiringa bw'obeera n'akafaananyi k'oyo omuwala bw'ogamba ye bino omuwala njagala okulabako ng'okati ndyawo somehow ojja kukwesangawo. So bw'oba ng'okitadde ku front y'obwongo bwo nti kati eno gye njagala ogenda njagala kubeera kino nti njagala kubeera kino n'okifokasingako n'okejjamu kali nti nga bizibu okigera ebintu bizibuwalira muntu abizibuwaza. Waliwo akayimba kamayinja kagamba nti omuntu aliba omugagga n'obuzibu abulabamu omukisa naye ate aliba omwavu n'omukisa gulabamu obuzibu. Kiraba kati kintu buli kimu tandika okirabamu omukisa okigera buli kimu tandika okimalamu omukisa. Ze ku buliro ojja kuddamu onsangewo mbulire oŋambe kyali wange wambuusa era ojja kiraba. Kati gwe nchallenge ngayo lunaku lumu ogambe ku kyalo kitandikira ku kyalo ogambe ku kyalo kino njagala balabe omwana omukozi wa pano beating ng'avuga piki eyiye empya. Gwe kitandikire kweyo level
ojagenda okulanga okifunyoka kangeze kakamotoka ogenda okulaba kyeweewa kyokiririzamu kyogenda nakyo oyinza okumalako olubala embeera nga n'embiroko otadde muwuliriza buli kigambo kyenyimba. Kati n'oyo gwembalaze mu ddakiika ezo yennyini yabalimu okutegeera ng'omuyimbi kati yakyuka naawo n'avaawo munaamutegeera ddi. Mu ddakiika bbiri enswa bwekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa. Enswa bwekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa. Ensi gyeraga efuuse ya bikukujju olina okwegendereza nnyo butya bw'olabamu ensonga. Njagala buno obubaka njala bugenda eri bannayuganda mwenna abalumba Kyagulanyi. Mulumbe ng'omanyi nti omulumba weesobola. Kubanga enkya tujja kusanga okubba emiranga ng'entulege gye bateeka ku lole bagijje mu kibira ekimu bagitwale mu kibira ekirala. Ng'ate ffe tukusekerera kubanga tewamanya. Mwenna abali mu kkuba embeekuulo ku bigambo ebikwatagana ku interview ya Kyagulanyi. Sigenda banenya kubanga temutegeera okutegeera kwa mukamunguuba. Naye mumpulirize. Mwe munoonya visa nga mwagala okgenda Bulaaya okkuba ekyeyo. Si bwe kiri? Gwe njagala ombuulireyo omusumba w'ekkanisa yenna eyali avuddeyo butereevu nga mutambuze afuluma n'agenda mu nsi zonna z'ayagala obanga bakyasaba obuyambi ayinza okuvumirira n'avayo nga n'aga nti ateeka obulango mu kyaki avumirira ebintu ebyo lunaku aveeyo. Kabeere munnabyabufuzi aveeyo akyogere. Museveni asobola okukyogera kubanga ye mukulembeze eyawamba obuyinza. Naye abasigadde bonna ng'oyita osobola kyogera kebere TV ng'ekuba obulango ng'ebikuba ebivumirira avaayo TV ekitulaga mu Uganda. Bwe munnabyabufuzi akyogereko. Vaayo kampuni yo oba etunda amagi ga nkoko ebiddemu ebivumirira olabe. Gwe omuntu wa bulijjo nga togenda kutambula toyina business tona kyokola oli waddembe okukola kyoyagala ku nsonga ezi. Naye omukulembeza akulembera abantu aba buli kika ebigambo ebimu byaddamu alina okuba nga abyegendereza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akola. Akulembera abalema, akulembera bakiggala, akulembera bamuzibe, akulembera aboogera, akulembera abatoogera, akulembera ababbi, akulembera abatemu, akulembera abanyazi, akulembera bannabyabufuzi abanyakuzi, akulembera buli kika kya muntu yenna ne bannaddiini abakulembera n'akulembera ababuwangwa nenno buli munaamukulembereramu. Kitegeeza alina okubanga buli kigambo kyayogera tekibaako gwe kinyigiriza newankubadde ye nga mu mutima gwe ayinza okuba takyagala. Naye alina okiteekako akazigo okirikkirira kye bayita leadership oba omukulembeze. Okitegedde bulungi nnyo? Okulwanyisa nakyemalira ng'asobola okusetinga omuzannyo ng'asinzira waatudde ng'akozesa ensimbi kyangu nnyo. Ekyo Kyagulanyi kye yalabirawo n'agamba boyo naye kansetinga omupiira guno kale nekanga omuzannyi kati n'agubazannya bulungi nnyo ne gutuula mu Museveni ye n'aguvaamu. Kati bano nabo kye badde baagala badde bagumusetinge kumbe yagutegeera dda. Kubanga ye Kyagulanyi akimanyi Museveni jjajja ssente mu bazungu abakumidde Museveni mu bulikemberezi bazungu. Bebafuga International Criminal Court, bafuga World Bank, bebafuga IMF, bebafuga UN, bebafuga buli kimu, bebalina se ate nga abyetaaga okulwanyisa Museveni. Nti musobola kitegeera. Kati twagala bakulembeze twagala bannabyabufuzi kuba bannabyabufuzi nkwezenge. Twagala tuddemu ku platform nga nfundikira buli muntu teekayo post we demand our people
muteke video za Nabbanja ezaba kibala mazonna nga babanja tuziteekeyo ku Facebook genda ku account y'omuntu omutereyo comment oteke bifana yone by'abantu abawambibwa asipa zidde tukonera ku lokutano ndio kembatera information gimugenda okutya URS gimaze kubanga badde yakunyula kunji nga netaago kusomesa abantu bangi nnyo mukaba bankumire tusikane ku lokusatu bigwa byoja. May God bless Ugandans. Stay blessed. Mwera bambagala nnyo. Video wedde tusikane ku lokutano.